Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah afdalu salawati wa atimmu taslima wa ba'd. Nze Sonko Haruna Badru ku 17 katonyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo nza kubuuzaako ekiro ky'olunaku olwaleero osibye otya munywanyi gwe olina by'osinzidde okubeera ng'owuliriza. Nkakasanga olunaku lutambudde bulungi alhamdulillah, era nkakasanga gy'oli naawe masha Allah owulira nga ddala olunaku ebigenzo obubi ebitambudde obubi. Tusaba Jalla waala w'ekitiibwa ayongere okubeera nga akugumya. Manya obusiraamu ye program ebeerawo ssaawa 4 mpaka ssaawa 5 biidhinillah. Tubeerawo okubeera nga tukusomesa ensonga mu nsonga okubeera ng'otegeera obusiraamu bwo, okutegeera eddiini yo. Mwana tugenda okutuuka ku yaumul akhira ngewa Allah ebyaffe biri taratibu. Ebyaffe biri taratibu. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 24 mwezi gwa 5 omwaka 2022. So nno mu mwezi gwa Shawwal, mwezi gwa Shawwal guba gwa 10. Omwezi gwa Shawwal guba gwa 10 mu busiraamu. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 23 mwezi gwa 10 omwaka 2043. Nkakasa nno bwe njogera bwentyo nti 23 gwatannasiiba nnaku ziri omukaaga ze tuyita sittati. Abasinga obungi ze mugamba nti z'abamaseeka bamaseeka. Mwana tunkukubiriza naawe okubeera ng'ozisiba, gwatayagala kubeera ng'osibye omwaka mulamba. Gwe shekhe hajati siba ennaku z'omwezi ezo, brother, siba ennaku ez'omukaaga osobola okubeera nga owalibwa kwaba abasiibye omwaka omulamba. Atannazisiiba okyalina chance okubeera ng'ozisiiba neziggwayo. So nno nga naawe atannazisiiba eyasiibako ennaku 32 naawe okyalina chance okubeera nga naawe ozisiiba. Ndi ne Sheikh Umaru Sulaiman Kasule okuva ku Masjidi Hidaya wane Kawempe. Oyo imaamu Sheikh Umaru Sulaiman Kasule, imaamu wa Masjidi Hidaya wo Sheikh okubeera nga atutembeta mu busiraamu olwaleero, abigenda kubeera nga atubuulira ku byafaayo okufaayo kw'abamanyi ku erimu ya faraidho. Sheikh mkadde wange. نعم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وأشكره شكرا يوازي فضله ونعمه واستغفره من كل ذنب وخطيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضعت له الرقاب ورغمت له الأنف ودلت له النفوس وانكسرت له القلوب خلق فسوى وقدر فهدى وإليه الرجع. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه من البشر بحكمته واختاره لتبليغ رسالته فبصر به من جهالة وهدى به من ضلالة ختم به الرسالة وأكمل به الشريعة وأتم به النعمة صلوات الله وسلامه عليه وبركاته وأتباعه إلى يوم الدين جزاء ما جاهدوا وآووا ونصروا وعلموا وبلغوا. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Amanya n'eddoboozi Omar Sulaiman Kasule nga muganda wange waga presentinze program da'wa. Ngogedde bulungi. Naam, alhamdulillah, barakallahu. Netekako ne title nti imam. Masha Allah. Masha Allah, sibu tukoze ensobi. Masha Allah. Badde manyi netumikiriza. Ensonga ntuufu gyo. Ngasenga ugayina okutambula. Omar Sulaiman Kasule. Masjidi Hidaya Kawempe Police. Alhamdulillah. Manyi nti abasaze kwebali bawuliriza. Sibasaze bokka. Ate sibe bokka wabula okwetoola ensi yonna. Manyi okutuuka wano. Naam. Ne wabawa ngamba. Naam. Masha Allah. Masha Allah. Sharifa Asia. Masha Allah. Nti kwendi saba Allah kuteremu obwangu. Allahumma ya rabbi amin amin amin. Sharifa chali mugole. Masha Allah. Allah kuteremu obwangu. Ne wabawa gamba nti Allahu akbar.
Shekhe obadde obulidde wa munsiko akukulisaayo nemugamba nti nange munsiko gye tubadde mashallah tubadde tuli abukamuje na misonso obuweddeyo naam nti katukome ono Rahma Mayanja naam obwasandeku mashallah nga ne Mustafa Kasozi naam naye kwali ku mukutu agambye Shekhe wallahi tukulindiridde mashallah agambye Sharifa Mudathiro mashallah abuna ijzimu khaira ya rabbi naam Shekhe tukwaniriza alhamdulillah ndowooza nayanjudde bulungi neŋŋamba nti twagala tumanye okufaayo kw'abamanyi abakulembeze. Naam. Irimu kyeno gye twogerako Shekhe. Irimu eno twogera ku irimu ya busika. Mu bufunze tugiyita Islamic inheritance. Ku saidi ey'eddiini mu Luwarabu tugiyita faraidu. Erina amannya mangi. Faraid tujja kulaba attarika, ilmu al-faraid, ilmu warith, bingi. Kakati Shekhe oyogera ku irimu y'obusika eno. Naam. Oba oyogera ku bintu eby'obusika. Ebisika eby'obusika bino bibeerawo ddi era bijja bitya? Okay, inshallah. Akatono ennyo ke tuyinza okukoonako kubanga olwo yagamba nti nsumulula tokola ki? Osuna. Tusooke tuddeyo ku katono nnyo inshallah. Kale, katokusunirako akatono irimu ekwatagana n'ebyobusika ekwatagana na kufa. Era ndo naliko wano n'omu ku bapresenta eyakavaako omwami Matovu Hudu Munnakyadondwa nemugamba nti oli bw'aba awulira nga ye ekyokufa kimuwunyira ziizi siraba lwaki ateekako rediyo ate nga irimu eno inagibuulira balamu. Ate ekyokubiri kye twayogera ku irimu eno nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ze twasoma irimu eno mu hadithi ya Abi Huraira nti Nabbi yatema irimu eno emirundi emeka? Irimu esooka irimu ekwatagana n'ebyobulamu muli swala teriyo mufu asaala hijja teriyo mufuba musaali no teriyo asaala ngambye mufu asaala ate waliyo n'omulala yagamba ate nzijukiza manyi ku mitimbagano kubako ebintu bingi oli yagamba nti bw'oba tosadde bajja kusaalira kati olina kwesaalira naye gye bakusaalidde tejja kugasa kusinga eri gy'okoze eki gye weesaalidde. So irimu ekwatagana na ahkamu shar'iyya fi yaqdhatina nga wetuli tuyamba fi hayatina naam nga tukyali balamu kandi wabawo irimu ekwatagana oluvannyuma lw'okuvaawo kwaffe irimu y'emiteeko ebiri ku ffena tewaliiwo gwe basikiranga mulamu nti omusika wa gundi wuno nga ne gundi akyatambula. So nno n'abalamu bagezi tebasobola kulaga musika nga tebannafa. Era bawandiika obuwandiiko bwabwe ne babukweka gye babukwese ne babukukulira implying nti don't tamper with that. Kyankizo nnyo omuntu okwetegeka nga tannafa. Nnyo naddala mu busiraamu naddala mu ddiini yaffe y'obusiraamu kyankizo nnyo kyekyawula kansooke nkyogere mu emirundi ebiri okusookera ddala kyawula omusiraamu kwatali ekyokubiri kyawula ekisolo n'omuntu. Yes, kyawula ekisolo n'omuntu. Omusajja omu ku bannawusulu yagamba ekigambo mu kitabo kya Dr. Abdul Karim Zaidan al-Wajiz fi usul al-fiqh yagamba nti bwerannyonnyola emiteeko gy'ebintu nga bateekulula neba nti bwe twali tusoma kituyita al-alfadh ebigambo yagamba nti al-insan fihi alfadhu mushtarak kati baali bannyonnyole omuntu ne bagamba al-insanu aidan bwe twatunyonnyola twatuka ku nsolo bantu tusoma mu science batugamba nti human beings are also termed as animals. No batwalibwa nga abalamu human abategeera okay fa abategeera kangambe fa abantu awukanako ku bisolo ekitolo kiri human being kati fo omuntu baga nti omuntu naye kisolo naye bwe yali akinyoga nti al insanu hayawanu natiq kisolo ekyogera nti omuntu kyekisolo ekyogera yakomako awo naye nga bingi kyogera kyawula n'ebirala bingi nga Allah ya describing. So almuhimu katona nnyo ku irimu eyo wetyo bwe twayogera mu tetunaba kugenda wala nnyo just ku introduction naye nga nsubira by next week biidhinillah tujja kubanga oboli awo tuliviringa ebitabo tujja kusobola okuwa ku bantu ku bitabo n'ebyo tujja okugoberera wamu n'okubawa
ku ekitabo kitujja okugobera aslan kubanga yes ebitabo webiri bitujja okubawa difference nsobola okubeera nga musobola ogenda mu bitabo ebyo ne musobola bisomamu oba okukeberamu okulaba ebintu byetunakusomesezza nekye tujja okugobera kyennyini anyasobodde okuba nga akifuna inshallah asobola okuba nga akikola ki akifuna kuba twakoma ku mulundi guli nga tutunuulidde ekiyitibwa inayatu sahaba okufaayo kw'abasahaba ridwanullahi taala alaihim wattabiina lahum bi ihsan naba babagoberera ababaddira mu bigere batabiina be baddira basahaba mu bigere oba baddawo oluvannyuma lwabaki lwabatabiina waliwo n'abaaliwo mu kiseera ky'abasahaba nga bo batabi yatalaba ku nabbi abasinga obunyi tebalaba kwani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tebaaliwo mu kiseera kye ky'obulamu bwe abajja nga abo bazaala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okuva mu bulamu basoma bisome yes basangawo basahaba yagadde kubuuza mu kabuuzo olufa abakkiririza mu nabbi ne tumusomako baba batuyita batya ffe tuli batabi tekikoma tulina waliwo tabiina buli mulembe ogujja kulli asr alladhi yati buli mulembe ogujja tabi'ina katolo tuli mu 21 is it 22nd century tuli mu kyasa kya 12 okay kyasa kya 12 stuff kati tulimu ekyasa kya 12 kati genda ngo bala emirembe emeka bujjo kumanya namba yo kati mwoli kitegeeza ne wetulivaawo n'abalidda balibera batabeita nga bagoberera kati ffe betusomesezza abalijja ne bisomeka naffe tuvuga batabe kigendera kajegere kali continuous Allahumma ya rabbi amin so mahalu abutogamba nti basahaba bafaayo nnyo kwa sahaba irimu nyingi nyo bafaako tewaliwo irimu gye basuula Allah mu bintu nabbi sallallahu alaihi byagenda nga maso kubanga abayigiriza so bali basajja abali balowooza ennyo ku irimu nabbi sallallahu alaihi wasallam gye bagamba ng'ey'enjawulo ilmu al-mawad kubabi sahaba ina majali Allah subhanahu wa ta'ala ge yamuwamu obukugu mu basahaba mwe bali nja ku example nga wola ba ku Ibn Mas'ud nti yali musomi mulungi nnyo wa Qur'an tuyina Zaid yali musajja mumanyi nnyo fil fara'id Musa fara'id afrad nabi bali kuna alfaz za nabi abo wola ba yes yabga nti afradukum Zaid abasinge ebyo ye Zaid nga yekafuru kati tulinawo shekhe la nzira sebonedda nze siri omanyi bw'oyimirira mu maaso g'abantu nze ntwala nti bali bembuulira bye nkola ki be bansinga nze siriko lafudhu ya nabbi akhi okitegedde bulungi ana muballigh nze ntuusa kuba ne bannafrika batuga nti era nduza basera bidde rubba hamil alfiqh ekyo kikawulu min annabiyi sallallahu alayhi wasallam rubba hamil alfiqh ila man huwa afqahu minhu osobola okuleeta irimu naye nga boogibuulira ate be bakusinga ogitegeera abadde alina kyeba alina badde alhamdulillah meseji yetuuse naye kale amanyimanyimu so kati sebo totusitula madaala okuleka nga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'aba yagadde mu bantu yayinza okugamba nabeera nga ateeka wabatutadde so tugamba wahirisihim ala alwuqufi inda hududillahi subhanahu wa ta'ala bafangayo nnyo okulaba nga tebabuuka nsalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala ekikwatagana mu irimu mu mbeera era nga bagezako nnyo okulaba nga tebabuuka amateeka ago wa ita'i kulla warithin haqqahu era nga bawa buli mumanyi yenna oba buli musika yenna nga bamuwa haqqi ye nga tewali gwe balyazaamaanya tewali yes mu kulyazaamaanya mulimu ebintu bingi waliwo okulyazaamaanya ng'omuntu omuwadde haqqi gy'atalina kufuna kitegeeza naye bw'olyazaamaanyiza omuwadde ekiyita mu mugabo gwe oba n'omu ekikendedde ku mugabo gwe ebyo byonna tubitunuulira mu mbeera efaananako bwetyo so basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ensonga ezo bakola ki babeera nga bazitunuulira era nga bazeegendereza nnyo mu mbeera efaananako bwetyo wa kana alfaraidu fi ahadi sahaba wattabiina radiyallahu ta'ala anhum mawqufatan ala nususi alwahyaini era bayimiriranga nnyo ku bujulizi obw'emirundi ebiri obujulizi obw'emirundi ebiri we buliwa twali tulina alquran era nga gye tukyalina n'olwaleero waliwo al ahadith ngera ze tukyalina olwaleero nabo bazimirirangako nnyo kubanga by then bino bye twandise ijtihadi yaliwo naye nga si bidarajatin aliya
okunyiikivu mu ddiini mu kunoonyereza bwaliwo naye tebwali nnyo bw'amaanyi kubanga mbasahaba bennyini bagendanga ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza ku buli nsonga yonna ebachallenginze ebiseera ebisinga obujulizi bwaliwo basahaba bagendanga ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. nsabokirize shekhe tujjewo obulango bw'abakama baffe insha Allah ate tubeerenga tukomawo insha Allah taala. Asirawo ye nama yage bagirina bwe bati ina message munana tusobolera ddala okukuumira abaana mu bulamu obulungi nga bali ewaka okuloopa okutyoboola eddembe ly'abaana oba okubatulugunya kubira abasawuti ku 116 oba weereza obubaka eri aba U-Report awatali kusalibwako nsimbi 85 noti obubaka buno bw'okutuusibwa ku gavumenti ya Uganda Wakiso District Local Government n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'abaana ekya UNICEF n'obuvujjirizi okuva mu gavumenti ya Belgium Canada. Ddala tugabana pinyo ya Airtel Money na muntu yenna. Airtel Uganda n'abakozi baayo tebasobola kukusaba pinyo ya Airtel Money yadde nga bakukubidde oba mu SMS oba email. Okuwandiisa okukakasa n'okukyusa simukaadi kukolebwa ku maduuka ga Airtel agakakasiddwa bulungi era nga gatimbiddwa ebifaananyi ebiri mu langi za Airtel entongole so si ku ssimu. Bwewekenneenya enkola ey'obufere yonna tukubireko ku noti amangu ddala ennamba yokka ekakasiddwa okukubira mu biseera bya promotions okuva mu Airtel eri noti beera bulindaala ku Airtel Money nyangu yeesigika ate esala ensalo. Airtel ekuleetedde UG needs more of you. Dr. Davis Musinguzi yatandikawo Rocket Health enkola esobozesa bannayuganda okufuna obujjanjabi obw'omulembe wonna we bali nga beeyambisa essimu y'omu ngalo. Olwo lwe lugero lwe tubuulira olugero lwo oba olw'omuntu omulala yenna akozeseza tekinologiya okuleeta enkyukakyuka. Kyalira omutimbagano gwa airtel.co.ug kasasa oba kuba owasindika meseji kwe mu 62 ofune omukisa okuzuulibwa yonna gy'oli. Airtel, the smartphone network. Vamo kunoonya emirimu kyangu okole. Al-Insani Consultants Limited beetaaga abakozi abawala n'abalenzi okutwala okukola mu mawanga nga Abu Dhabi, Dubai, Oman, Qatar, Turkey ne Saudi Arabia ng'omusala mulungi kyokka visa eya tiketi ne passport bya bwereere. Basange naakulabye opposite Kelp Petrol Station oba weewandiise ng'okuba ku ssimu eno 0707 242 364 ne 0771 385 818. Al-Insani Consultants Limited. Banno mu nkulakulana. MTN Munyawo. Tekukudesa ebitwala ebiri oba okusingawo. MTN Mobile Money yo oyinza okumanya mukisa alewangulire okutulira sakisidi sato oba okumuwanguza 12 buli wiiki tugenda kugaba emmotoka abenfunya ne Mobile Money asobola obuwumbi 2 kulaba NBS TV n'okedde buli lwakuna essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro. MTN enkolero obukwakulizo bigoberero. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka okumanya ebisingawo okubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erunganisibwa banka enkulu eya Uganda. Kyusaawo ne Airtel Money Quick Loans wafunire looni nga tolina ssente zikumala okugula airtime okusasula ebisale oba okugula ebintu mu supermarket osasula oluvannyuma yiga star 185 *7 10# ofune looni ey'amangu okuva mu Airtel Money Quick
quick loans osasula oluvannyuma juzaawo ne Airtel Money quick loans ekolaganira wamu ne Housing Finance Bank ate ne kuwagirwa aba Yamex, Airtel ne Smartphone Network. Wasobokanye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba okusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandi ki okubalira esseka okukola hijja ne umura weyune aljannatu ghaya basangibwa wadde kuli ku bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 notemu ne noti 5 776 oba kubya Sheikh Umar Sudiki ku noti 7 noti 3 8 nkaaga mu 3 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 aljannatu ghaya omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipe mu kibuga Badrus Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti empale amakooti blazer ziri first class tulina blazer kaki mu Dockers okuva e Thailand n'amasaati ga Van Hussein tulesa amasuuti n'empale okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, Ciades, Next, H&M n'endala mu saizi zonna ne fiti. Badrus Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza ne bw'oba oyagala konteyina tugikuwa. Omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class jangu ku Badrus Boutique ofune class empya mu kwambala tusangibwa ku Rosa Market okulirana Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi essimu 0773 33 7 6 oba 07 6 7 weewaawo mukutu gwa 107 katonyeze mwenda pale muntu wa bulijjo nkwebaza weebaza okubeera nga okyali ku mukutu tukyali ne Sheikh Umar Sulaiman Kasule okusobola okubeera nga atuwaako ku biki eby'emmaali y'obusiraamu nga sinaza Sheikh nsaba okkiriza nkutegeeze nti Buildmax Hardware munnange gwawuliriza nkwanjulira hardware gagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebyokuzimbisibwa mu ggwanga lyattu lino Uganda esaako n'ebweru waayo bakutuusaako ebintu bino wammanga gamba nga seminti, emitayimbwa, emisumaali, emifaliso, tanka, amabaati, langi ya buli kika, tiles, plywood, ebyamasannyalaze. Bano nno basangibwa wano ku Kampala ku Rashid Khamis Road, balina ne branch yaabwe esangibwa e Busega next to Shero Masaka Road, Wampewo Gayaza Road awo munnange nawo weebali okumanya ebisinga osobola okubafuna ku noti 7 noti 1 16 835 oba noti 7 noti 1 noti 5 7 15 bwe bagambye nti beba Buildmax General Hardware Uganda Limited. So nonga gwe Munnayuganda toddamu kubonaabona na gas maka gas yatuuse dda ng'okozesa mu kufumba. Kozesa maka gas okekkereze ebitundu 5 ku buli 10 ku manda g'obadde okozesa nga bw'otasaana obutonde. Maka gas wa bbeeyi nsaamusaamu ddala ate nga muyonjo munnange eti awerera ddala. Maka gas ali mu buzito bwa kilo 625. So nonga gwe munnange amwagala ne refilling weeri ku bbeeyi ennungi ddala. Maka gas okumanya ebisinga bafune ku noti 759 844 eri noti 759 844 ne noti 771 Maka gas bannange bakomanda. Kati nno gwe Munnayuganda yagadde okulya ebintu ebirungi bikola olususu ate nga munnange oyina figayo ng'ogisigaza nkwanjulira Prestige Margarine. Prestige Margarine yesiyajo w'omulembe awomesa emigaati. Agambye nti alimu ekiriisa ekizimba omubiri ng'era gwe wenna amwetaaze munnange osobola okumufuna Prestige Margarine wonna wonna w'osangibwa. Gwenno agenda ku mbaga naawe ow'emikolo weekwate Prestige Margarine bakafulu okubeera nga abakolera siyaje w'omulembe gwe owa Bakery naawe osobola okumweyunira ate akekkereza ate nga munnange osobola okumufunamu amagoba mangi ddala. Omusobola okumufuna mu maduuka gonna mu ggwanga ne mu supermarket ezikuli okumpi. Abali mu Kikubo musobola okugenda ku Nambus awo ku Chapa General Enterprises mu Kikubo opposite ne Nambus Arcade. Prestige Margarine
ye kafulu w'okubeera ng'awoomesa emigaati ne siyaagi ow'omulembe Sheikh Umar Sulaiman Kasule. Naam. Today we twatandikira inshallah. Twongera okuwumbawumba ensonga okutegeeza nti amakulu kino kye tuliko tugezaako okulaga gwenna atuwuliriza tukulaga obukulu bwa erimu eno n'okufaayo kw'abaakulembera ate nga naawe tukulaga nti obwetaavu gy'oli bw'amaanyi obw'okufaayo nnyo era mu bye twasoma mu hadithi mu hadithi ya Ibn Mas'ud yagamba omuntu bw'aba tategedde hijja n'atategeera byatteeka nga faraidu n'atategeera talaq ngeri gye batalakamu mukyala olwo abantu b'omukyala babasinga ki kyo kyali kibuuzo kya sahaba Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yagamba mu hadithi gye twasoma eyaggwa yagamba nti omuntu idha lam ya'lamu al-insan at-talaq wal-hajj wal-fara'id aw al-farida fabima yafdhu bi ahli al-badiya fabima yafdhu ahli al-badiya abantu ab'ekyalo bo basinga ki nti omuntu waba tategedde nga totegedde hijja bwe bagikola tomanyi mateeka gaayo totegedde byatteeka manyi faraidu kitegeeza ebyetteeka oba kitegeeza khususan bwe tuba tukitadde ku irimu egyo tuliko emigabo nga totegedde butya bwe bagabanya migabo eri bannannyini gyo mu butuufu nga tubakendeezezzaamu era nga totegedde butya bwe batalaka mukyala gwe abantu b'ekyalo basinga ki kyali kibuuzo kati kitegeeza ansi esigala eri buli omu nedda ansi esigala eri buli omu balil insana ala nafsihi basira gwosinga okwemanya yes ogende ddala buli omu gw'omanya obunafu bwo naam so bwe batu basahaba bajja batugamba ensonga ezifaanako bwetu ntuga nti wasawabiqi alkhulafai rashidin alladhina qadaw fiha qadaan sadiran an alijtihadi almuttafaq ma'a usuli alshari'ati wa qawaidiha basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kuyirimu eno bagifaako bandala bakhulafa ar-rashidin betumanyire the four rightly guided caliphs of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam walu basahaba bannabi betumanyi abalazibwa nako nagamba nti alaikum bi yaganti alaikum subhanallah ibara egenze aga nabi sallallahu kugamba nti alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin yaganti mbalamira enkola yange n'enkola y'abasahaba bange basahaba tumanyi abana okusookera ddala ab'enkizo nnyo okusinga bakalifa okusinga ku bannaabwe mumuli Abubakar Umar ne mbeeramu Uthman bwepo ne Ali radiyallahu ta'ala anhum jami'a abo munange bakola ijtihad ne basahaba abalala nga Zaid bun Thabit bun Haritha yali yafadda fi mawqi'ati Muqta ekyo awo Sheikh Alugorobi yasinga okukola ki yasinga okunyonyola ne kiza kasuli wandege munnabi afaayo awo basinga okutaggulawo bulungi so awo yali yavaawo da so tugamba nti basahaba bafaayo nnyo ku nsonga efaanako bwetu wadde tugambye okunyikira kwaliwo banyiikira naye okunyikira kwa tekwali kwa maanyi nnyo banyiikira nga tebayawukana na Qur'ani wepo ne hadith kizikola ki kyezigamba so netugamba nti thumma bada'at ahamiyata hadha al-ilm taqillu ma'a al-usur irimu eno yagenda etandika egenda ekeewa oba kukendeera egenda ekendeera wa akhadhat ma'alumuhu tatalasha netandika okuba kibaita amanyi wali kigamba kibaita scattered and dispersed netandika okugenda ng'esaasana okusaasana kwa irimu nga tewali sosi weeva kitegeeza kukendeera no omanye ebintu ebimu abantu basobola obitegeera ng'obikyusizaako mu lulimi olulala yes kakati kitegeeza kugamba nti irimu buli lwebanga esaasaanye nga talina sosi weeva kuba kuggwawo kwa irimu eba eseebengerera exactly eba eseebengerera netandika okugenda ng'eseebengerera lwaki kubanga abaali bagimanyi batandika okugenda nga bakola ki basaasaana ate nga gye bagenda gye bafiira oluusi nga abantu tebakyagiwa qiima
nagamba nti wa khasatan n'okusingira ddala kubanga bagenda bakola ki nagamba nti wa ahkamuhu tatawara abantu batandika okugenda nga kubanga olabira irimu ni ekendedde ku bantu okutandika okugenda nga batandika okukayanira mu nsonga already ziriko okumanya okuliwo okuli thabit okukakafu okunywe naye ng'onaleta kino naleta kyate ne balwanagana an kathiri almuntasibina liilmi shar'i abaali bagamba nti ffe tusomye sharia naye ng'ogenda okusanga ate nga bakola ki bakayagana mu masaili kati ekyo kitegeeza nti irimu eba ekoze eki ekendedde mal usul okusinzira ku mirembe egigenda gikola ki jiddawo khususan fi hadhihi al-azmina au fi hadhihi zaman al-mutaakhira n'okusingira ddala amanya akhiri zaman guno mulembe gwaffe egyenkomerere egisembayo kati ojja kulaba nti obutamanya bungi nnyo mu bantu abasinga obungi abaga tumanyi ojja kusanga ate tukayana mu bintu already ebiri mu bitabo mu ebiri kati kwemisa nti omuntu ali mogenda mu kitabo najja n'akayanira ku muzinda yenge kitabo akiresengo kitabo we kiri najja n'akayanira ku muzindaalo nenze ndaba nga twawukanye mu nsonga nze mpe ekitabo mujje nange ngende ntuule nsomewo kuba nyinza okubanza nasoma kirala nga naye osoma kiki oli bwakulumba ku muzindaalo gwogenda mu kitabo shakere nkola nga naam afdalu shay kubanga bawulama bwe baali ate n'enziramu y'abamanyi eri bannaabwe arraddi kubanga abamanyi wajja ebitabo byosanga nga ono yaraddanga ensonga ya gundi tiwali nti ebitabo oli yabimutuukako nti basomeranga omunedda ojja kusanga ono oli yali eri naye ensonga oluusi z'abatonga oli najja akola raddi ng'addamu ensonga ey'oli gye yaddamu nga talumbye tebaawukanye tebakoze ki naye wane waffe munaye embeera bwetyo no so waaradu anhu illa man asima Allahu min abantu batandika okwewala irimu eno olw'ensonga nti abantu irimu yali esaasaanye abantu bakyagifaako tebakyagiwa value okujjako abatono nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa bamanyi abo abaakulembera nabana abaliwo imbarru lihadha alilma abasobola okuwaayo akaseera kaabwe ne baga nti butuufu irimu eno yeetaaga kati ebiseera kyovola tusoma mu bitabo bino ng'ekitabo kino kitusomamu olwaleero ali eyo ndagala akiwulire kiyitibwa alkhulasatu fi ilmi alfaraid litalifi alustadh addoktor nasir bn muhammad bun mashariyi alghamidi ekyo ekitabo gye kirimu ebimu ku bitabo kyetugoberera kyawandiikibwa nekiba nga kiteeketeke bulungi nnyo n'ebitabo ebirala bingi tujja okutunulako faadu min jadid ne bagenzaako okugizza bujja irimu eno muhadhaban munaqahan mimma allaqa bihi min khilafatin madhhabiyatin dha'ifa fi ba'd ahkamihi wa masailihi la taqumu bimithliha alhujja irimu ne bagenda okugizza bujja paka ulya nti katolero tulinawo n'amasaili nti oba madhahibu nti madhhab imam ahmad ibn hanbal abu hanifa imam maliki imam shafi'i nigajja paka madhhabu gakola ki amatono ennyo kubanga eno irimu ma anna hadha alilm fi madha fi alhaqiqati min aqalli alulumi alshar'iyya khilafan eno irimu gyogenda okusanga ng'erimu enjawukana ntono nnyo watono nnyo just kantu katono nnyo eya faraidu yes olw'ensonga liannahu tashri'u rabbaniyi kubanga gana amateeka gano gulaga faraidu Allah subhanahu wa ta'ala kennyini tawalla qismataha binafsihi ye kennyini yabyekwatiramu nga bwe twalaba ku mulundi ogwakulembera n'alalika amateeka gano ate n'atematema n'emmaali n'atulaga abateeka okugifuna emali ene limu mathematics yes mulimu mathematics mwali omuzungu amuyita mathematics yes otegede Allah yateekateeka irimu eno n'ateekateeka obujulizi bwayo ffe twasigaza ekintu kimu tamfidhi kusabusa mu nkola nga bw'olaba nti poliisi ekigiriko kukwata oyo amenya amateeka naye si yeteekateeka amateeka ate ebyamateeka byabalala exactly kati naffe wano ffe tulina kussa mu nkola already Allah yabikola ki naye si ya buli omu okugiteeka mu nkola eyo no yateeka ku buli musiraamu yes siga nti ya buli omu sinti kyeyagalire no yateeka ku buli omu nga bwe tujja okulaba mu bujulizi bwayo wa ahkamuhu kullaha mushtamilatun alaiha ayatu almawarith allati anzalaha Allahu fi kitabi bwe bujulizi Allah subhanahu wa ta'ala gamateeka gonna gakwatagana ku bintu bino yagassa mu aya agafuga irimu eno abafuga ebyobusika byonna mu Qur'ani mu ebiri yabissa
nga tuteekeddwa kubisoma kubitegeera wa ahadith nabawiyya ne hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam allati hiya bimathabati albayani watawdih limujmali ayati alquran. Ezo hadithi nga tuzikozesa okunnyonnyola buli wonna waba watategeerekese mwezo aya za Qur'ani gwe bakulemye okutegeera nabbi sallallahu alaihi wasallam ingeri yannyonnyolawo ng'olina okulifaringa ku hadithi okusobola okubanga ate otegeera qasduhu ta'ala ngokutegeera ekigendwa kya Allah subhanahu wa ta'ala wa qadahu sahabatihi min ba'dihi nokulamula kwa basahaba oluvanyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo namulezi mze tujja okutunulyanga gitugendeeyo ojja kulaba katujja kulaba mathalan ojja kusanga nga waliwo Allah teyayogera ku busika bwa jjajja n'abo Luganda nga webali ojja kusanga waliwo namulaza abasahaba ojja kusanga waliwo amasala gajja nga waliwo maama ne taata abo mugenzi nga bazze muwulidde nga bazze naye nga bebamu naye nga mu masala ago maama ajja kuba asaasinga ku taata faqadha fiha Umar. Ojja kusanga masala ag'abooluganda abooluganda ku maama nga basinkanye n'abooluganda mu taata nga basinkaganye bonna awo waliwo ennamula Umar ayina ennamula za mirundi ebiri. Ebyo byonna byonna ebyo mu ebiri ebyo tugenda tubyetegereza nga tubitematema era nolaba emberebezi weeva luddawa ne bakunnyonnyola. So ennamula z'abasahaba tezaawukana ku adilla baalinga balamula nga basinzira ku buki ku bujulizi nga bwe bujja butambula. Wa ba'dhu masaili allati waqa'a fiha ijtihadatun wa muta'arida ezalimu okunyikira kwa basahaba ennyo ebisinga obungi nga basanze nga zibalimye obuluso okutegeera ne batula ne bazifumbira emitwe okitegeera bulungi kama sayati inshallah nga tujja okubanga tukola ki atukinnyonnyola. Wa agla bi hadhihi almasaila aw khilafati tazulu hina tuassalu almasaila aw mas'alata alkhilafiyya. Naye gundo ojja kulaba nga busonga butini nnyo buvaawo mu kaseera walinga tutematema ensonga zino bi adillati hanga tusinzira ku bujulizi min alquran alkarim okusinzira ku Quran wa sahihi sunnati wal athar n'okusinzira ku sunna zumbaka Muhammad sallallahu alaihi hadith nebyo ebyatuleeterwa okusinzira ku bannafa abakulembera bwe batambula hayth yadhharu anna aghlaba hadhihi alkhilafati wal ara'i inma tastanid ila riwayatin dha'ifa. Ojja kulaba nga abasinga obungi oluusi abamu bano abaawukana nga beekwata ku bujulizi obunafu ennyo nga ate waliwo obujulizi obuli qawiya la taqum bimithliha hujja nga tosobola kubanga temunange oweekwata ku mbeera faanako bwetyo. So mu bufunze ennyo introduction y'olunaku olwaleero gye tutunuuliddeko eyo. Kati ku mulundi ogujja insha Allah tuba tugenda kutunulira ate okulaba nga tugenda kutunulira ku bitabo tumanye ebitabo tugenda kubibasomera nga akadde kana ndoza nkyalinayo ku budakiika ng'obutono insha Allah. So buno budakiika ngenda bukozesa okubaako ku bantu bitebite ntono insha Allah abasobola okunotinga oboolyawo tutambule ffenna biidhinillah byonna weebiri seeka ebyoluzungu weebiri n'ebyoluwarabu weebiri osobola ogenda n'osobola okubanga onoonyaako n'osamuko biidhinillah tabarakahu wa ta'ala. Naam Sheikh. Ebitabo gambye mu lulimi lwonna weebiri mu lulimi nnimi oluzungu n'oluwarabu weebiri Sheikh. Fete tetunoonya bunoonya omanye abantu asinga kumanya nnyo oluzungu oliwo omuga nti kino kya luzungu ajja kinoonya atula asome akitegeere naye abanga nti ekikulu bya luwarabu no byonna kati good enough nti abantu bakoze kireeta tarjuma bagezezaako okuvunula ebitabo ebyo n'okusobola okubyanguya abantu okusobola okutegeera amateeka gali mu Qur'ani ekitiibwa. So kati kambawe ku bitabo okusookera ddala ekitabo kitugenda okutambula nakyo ekikulu kitabo kino ekiyitibwa al-khulasatu fi ilmi al-fara'id ekyatungibwa oba ekyawandiikibwa omumanyi al-ustadhu Dr. Nasir bin Muhammad bin Mashari al-Ghamidi. Ekitabo kino kikulu nnyo mu bitabo nze byonna bye naakasomako ebya fara'id bingi kino ekitabo kikulu nnyo. Lwaki kikulu nnyo? Oli bw'anaaba kisomyeko ne byengendo omulagirira bw'anaaba nga ddala mutuufu ng'atuula wansi n'anoonyereza ajja kukigeraageranya naye ajja kukiraba mu bukulu bwakyo. Manyi obukulu tebujja nga twamaze kukisomako kyekyo ojja kusooka n'otuuleko wansi osooke osomeko olabe. Waliwo ekitabo ekirala kitaabu talkhis fi ilmi al-fara'id ekyo nakyo weekiri litaalif al-allamatu abi hakimi abdullahi bun ibrahim al-jazari al-madha al-Hubayri. So ojja kubanga ekyo okifuna biidhinillah. Waliwo ekitabo ekiyitibwa ilmu al-fara'id wal mawarith ekyo nakyo kitabo gyekiri omuntu osobola okifuna at-tahqiqatu al-mardiyya fi al-mabahith al-fardiyya ekyo kyawandiikibwa
Salih ibn Muhammad Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan ekyo jja kubanga okifuna kitabo kirungi nnyo fi ilmi al-fara'id nakyo kisobola okunnyonnyola waliwo ekitabo ekiyitibwa al-fara'id nakyo weekiri lidoktor Abdul Karim ibn Muhammadi al-Lawhami ekyo nakyo kitabo waliwo ekitabo ekiyitibwa Ar-Ra'idu fil Fara'id kinakyo kisobola okula omuntu ayagala okubala ebibalu bya fara'id ekya Muhammad al-Eid al-Khatrawi ekyo nakyo weekiri omuntu osobola okubanga ebitabo bingi nnyo ekitegeeza irimu eno abantu tugayadde bugayazi newabeerawo nekya Sheikh Ibn Taymiyyah nakyo weekiri ekya at-Tashil fil Fara'id ekyo nakyo weekiri kiri waadih omuntu asobola okukisomamu n'ategeera bulungi nnyo amasala gano so ebyo bimu ku bitabo pozi ekyoluzungu ebyo byonyinza obubalagako obulazi so waliwo ekitabo ekiyitibwa Islamic Inheritance Question and Answer kirimu about 400 real life inheritance questions weziri kyawandika omuganda waffe Fazil Samir question and answer question and answers so social media basinzo oganyulwa ekitegeeza nti bagoberere Facebook kibalagire ddala inshallah ekitabo kifaananako bwekiti Islamic Inheritance Question and Answers so ekitabo kino nkina ne mu soft copy kubanga nakwatagana ne nannyini kyo musajja mu Sri Lanka yekinsindikira over his email nga tulina bye tunyumyamu nga mwebuzaabuuzaako ku Islamic Inheritance mu Sri Lanka yes yekimpeereza newabawo ekitabo ekirala kiyitibwa Islamic Law of Inheritance Introduction and Theories kino ekitabo kyawandikibwa omusajja ayitibwa Abu Aisha Busari Jumui Muhammad ono omusajja wa PhD musajja mu Nigeria kakasa yakiwandiika kitabo kirungi nnyo kinamu history owa inheritance nsebo nange mbisoma sewo mbisoma kubanga bingi nnyo muva materi bila byetwongereza ku biki ku bino kubanga twongera okumanya societies ezenjawulo kuba tujja kusokuma kumanya societies z'Abarabu zokka wabula nenda tulina okuzwanga tuzikola ki nga tuzimanyako osobola okubanga tuzitegeera ne wabawo ekitabo kyengenda okusembayo buli okubawa ndoza bibiri kitabo kya Islamic Law of Succession kino kyawandikibwa associate professor ayitibwa Dr. Kamal Hidaya Halima Department of Legal Practice so kino osobola okukijja ku Google genda yino kino kifuna manyiko ti Google Sheikh Google wali tutumita na Sheikh bamukozesa nnyo kati Sheikh abantu nsabo bategeeze inshallah genga radio zaabwe butere ababeera ku social media babeere ku mukono kugoberera bagende bugenzi banonye Sheikh Omar Sulaiman Kasule bajja kubanga bafuna omukutu gwaffe inshallah tujja kubanga so emikutu wegiri waliwo gwa Sheikh Omar Katsofa page gye nkolerako bayita Sheikh Omar Sulaiman Kasule osobola kubanga mfuna yes live ngande exact za pal nga kibakubuuza wali okiddamu boterevu nga bakulaba nga nawo balaba exactly buli lwakubiri okuva ku saawa nnya so nga ate na YouTube channel weri kuliko emisomo miyitirivu ejja bino byenyi yes mashaallah YouTube channel eyo gendo gisubscribingeko eyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda Islamic Inheritance Consultancy in Uganda gubo katika mu bwoto jja kulaba emisomo egyo gyonna gijja kujja mingi byonna byetunatunulako osobola n'okujja mu studio nga wina byewatunduddemu ng'ogyemu ebibuuzo byosobola okubanga alhamdulillah nsaba okkirize gwawuliriza nkwanjulire Broadway High School Kawempe gwe n'omuzadde eyeetaaze omwana wo okufuna okugunjulwa okulungi mutwale ku Broadway High School Kawempe basomesa abaana eddiini ebyensi ate nga ne bafaayo nnyo kukuyunjwa kw'omwana okubeera nga bamuteekamu empisa n'enneeyisa y'omu bantu essomero lino munnange lisangibwa wano Kawempe obuyonjo saako n'ebyokwerinda biri ggulugulu bategeeza abazadde bonna nti gwayagala okufuna ekifo mu Broadway High School Kawempe bafune ku noti 7 noti 3 95 54 oba noti 7 00 mu 7 ya Broadway High School bagambye nti twalayo omwana ate nonga Uganda Halal Bureau kino kye kitongole ekikola ku bya halali wano mu Uganda
nga kyo kyavaayo era nga kivunaanyizibwa ku kwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba biri halali. Halali kitegeeza ki Sheikh? Halali kintu ekyakkirizibwa ekiri lawful, ekikkirizibwa mu kulya mu kunywa. Kakati ekitongole kino no kigamba nti nno gwe nannyini makolero wenna munnange otegeezebwa okubeera nga ogenda ekitongole kino we kiri kisobole okubeera nga kikakasa ebintu bye oba bya mutindo. Sheikh, ebyokunywa bimeruse, biyitirivu, ebyokulya bimeruse. nze ndawo sibo waliwo tulaba tuyita amazzi waliwo ga nti nko ku mazzi onyweko nga tategeeza amazzi mwenge. Kati nno gwe ayagala okubeera nga ekitongole kino kikkubiramu stamp n'okakasa nti ebyokunywa bo bya mulembe era bya mutindo biri halali, osobola okubafuna ku Odi Kampala Sapolo Kagwa Road wali weetandikira wennyini awo ku Bekaraawo. Kati nno osobola okubafuna ku Poroti 2 Derry Gardens awo basangibwa. Kozesa ebyo ebikakasiddwa nti biri halali nga weekebejja ku kyoba ogenda okozesa okunywa oba okulya. Osobola okubafuna ku noti 753 797 759 noti 753 797 759 oba noti 7 oba noti 4 23 ye Uganda Halal Bureau wali wonna babeera nga bakolera ebyokulya. So nno nga tusigazaayo obudakiika butono nnyo okubeera nga twasibula tugamba nti Weri Travel oyagala kukola hijja oba umura. Bano bagambye nti oyagala kubukinga tiketi y'ennyonyi oba hotel okumpi ne Makka oba Madina. Bano bapangisa emmotoka enaasobola okusaabaza. Baweri Travel we bali kululwa munnange gwa ayagala ebyo byonna, oyagala kufuna tiketi, oyagala kola hijja, oyagala kubukinga hotel, oyagala kupangisa motoka, Weri Travel weri bakukolera ku lugendo lwo era bakugamba nti nno nga bali mu mikono emirungi, bakola ku mikolo gya hijja wamu n'okusomesa ne umura. Kati nno bakugambye nti okumanya ebisinga bafune ku noti 755 noti 7 noti 5 55 osembyayo 7 eri noti 7 noti 5 55 osembyayo 7. Weri Travel, a life changing journey. Bwe batyo bwe bakugambye. Nkwanjulira TV ey'omulembe Tagi TV wonna woli ekutegeeza nti kati esaba okuludde ebipya mu kifaananyi kya HD. Tagi TV wenna woli ekusaba okuludde ekifaananyi ekipya ekya HD nga ekuweereza ebinyuma wonna woli. Tusaba okutwegattako ng'onyumirwa amawulire agafa ku ssaawa emu gayite The News Hub gaba ga luzungu, ssaako n'amawulire ag'essaawa 3 giyite Emboozi. Awo nno wooteeka ne programu esigadde ezinyuma omuli busineema oba omulembe, ssaako ne programu z'obusiramu Islam in Motion. Osobola okugitega Tagi TV ssaawa 12 mpaka ssaawa emu kubeerako Islam in Motion. Ne bakusomesa bamashekhe nga bakusomesa eddiini yo. Ya Rabbi, ogenda okuva mu nsi eno nga Pale FM ekukutteko, nga Tagi TV ekukutteko, ng'ofuuse essomero. Osobola okubafuna ku Star Times 216, Go TV 816, so nno nga free to air eri 16. Oba tukyalireko ku television ekamocha okumanya ebisingawo. Tagi TV tugambye nti wonna woli mwebale nnyo okubeera nga mubadde muwuliriza Sheikh. Kasera tubeere nga tusiibula kiriza olwo ekitabo kya Sibalaze kiri kimu kyokka. Ekitabo kya Dr. Halim, Associate Professor, kifaanako bwekityo omuntu waba kiraba asobola okiraba ku net. Ate n'ekitabo kisembyayo kitabo kya muganda waffe era musajja era naye mukontakisinzeeko kigamba Islamic Law of Inheritance. Kirungi nnyo ku muntu wadde totegeera bino bya Luwarabu, kino kikuwa bulungi gundi kiriya view n'okubanga kikunyonyola ennyonyola ennungi n'osobola okubanga ati munnange obitegeera. So tusibula nzikulaga ntumira abawuliriza. Abawuliriza nze bonna buli yenna awuliriza wali mutumidde n'okusingira ddala manyi nti abasomesa bange abamu ku bansomesa webali. Nate nkyasoma sebo. Igwe omusajja ayogera olwala. Sebo nkyasoma sinnaba kulumalayo. Gwe omusajja amanyi ebyafaayo. Sinnaba kubimalayo okusoma anti watugamba hadithi weri. Egenda nti utulubul ilma min al-mahdi ila al-lahadi. Okumanya mu kunoonya okuva lumuvudde mu kibaya
okutuuka lwe nayingira ki kabuli kakati sebo bwe mbanga nkyayina amagezi nga Allah akyagampadde agategeera nina kunoonya kumanya. So mbakubiriza mwenna okulaba nti tufaayo okumanya. Kikubiriza nnyo abantu okumanya. Ddayo oyige obusiraamu mpola mpola biiznillahi taala. Era nga mmaliriza kano isebo ffe nkiriza nkayiseewo kano sebo nsomesa ndi musomesa era ku nabweru okwo tulina programu y'abantu abakulu eyitibwa Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult. Akagambo adult njagala lyakateeke mu quotation ako basonko. Yes, tofuna musitoina musingi tosomangako otandika butandisi weesiba jangu bugenzi ku nabweru community oluva ku Zamzam kwata eridde ekatooke awo wennyini ku kijegere ku masjidi yawo inshallah. Naam, omukyala tomugonyeko shekhe seka ntumidde abawuliza bonna ne mukyala wange mwabeera naye kamwawule kamwawule mpozi ne bakadde bange Allah akyabankumidde nsaba Allah okitiibwa ayogera mukyala we nedda nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amankumire era wasalawo okubajjulula abajjuli nga abasiimye. Mukyala wange mutumidde yemanyi ya Hajjati Nabira siwe hajjati kale bandoka misijja kumwogera mashallah mashallah yalikubiranga Sheikh Sulaimani Katta ono musomesa wange kwa bateke banabateke mwenna Sheikh Katta abatumidde nnyo saakone munabugerere nno munabugerere nno agambye tutumbudde swabo badde wambulako enkomyewo inshallah ono agambye nti naffe kwe tuli barakallahu fikum mashallah Sheikh Serubiri munnange webale kubeera Serubiri Ibrahim Nansana Kinyarwanda webale nayo kubeera nga oli ku mukutu saako omulangira Junju Mahadi webale nnyo Mustafa Kasozi naye webale nnyo Shafiki Bagalaliwo webale nnyo Ajati Zainabu Mujuzi Ajati Semugenze muli bangi nnyo bannange mwebale nnyo nnyini ddala naye njagala okubategeeza nti alhamdulillah nyinza okubanga nvudde mu nsiko komye obukamuje emisonso ensiko eruma obusiri bunnumye nnyo noza ensonga lwaki nvuddeyo emisinde nenga nti kankomewo ate nzije tukole ne Sheikh Omar Sulaimani Kasule imaamu wa Masjidi Hidaya Kawempe mashallah. Sheikh sebo obudde bonga nti sonko kaseera otendi gegendo butereevu baga nti sijja kukyogera amanyi ebintu by'Abaganda nabyo bimu si birungi nakola obulungi aba sports bamaze kuyingira wabasajja bano bannabyamizannyo maze okulaba bakati bava mu kalati ebyambalo bino bya bitiisa balabi